yafudde case clinic nga yafudde obulwadde bwa Kokoolo nga bulwadde mutawaanya era nga kikangabo kyamaanyi kubanga yakafiirwa mwanyina omugenzi Eria Kategeya era okuva olwo obulamu bwe bwali oluvannyuma lw'okufiirwa mu mwanyina obulamu bwe bwayongera okuseerengerera olunaku mu makya ga leero baatutulidde amasimu nti afudde. Abangi mu luzungu babadde bamufa bamuyita nonsense judge yetaddeawo kyakola akikola nga bwekisaana okuba faako kwongera ku buzibu obuli mu kooti kakati ne judicial okutwalira wamu olw'okuba nti abalamuzi batono ekyokulabirako nga kati mu kooti eno gyabadde akulira nga acting chief justice acting deputy chief justice waliwo emisango gye tutayinza kuwulira gamba singa wabaawo omuntu ng'alina ensonga zikwatagana ne constitution ng'aleese ensonga ze mu kooti ataddemu constitutional petition omuwendo gw'abalamuzi abasuubirwa okuwulira ensonga ezo guli balamuzi bataano naye kakati tetuula. She has been an exemplary judicial officer during my time as a private practitioner and also as a judge of the High Court and now a justice of the Court of Appeal Constitutional Court. I have not heard anyone complaining or saying something alluding to any corruption on the part of Lady Justice Byamugisha.